Celebrity track extra UG wasotya gwe mulabe fu mulonjo si byotya kisinzira ku budde bwotulabiddemu kanso yetu yokwasaganya bitambula bulungi nnyo gyokolera emirimu gitambula gitya bitambula bulungi nga wani waffe Uganda oba ewamwe kiri kyakyuka muko weewaawo emirimu wano bwe gityo bwe giri tambula mpola mpola naye era esigala Uganda yaffe eyedda awo lunaku olwaleero tulina ebingi bitugenda kuyiga mu interview eno naddala banyinaze abali mu nsi z'ebweru ng'oggyeko UAE, Saudi Arabia wonna buli munna Uganda ng'oli mu nsi z'ebweru n'obeera Kenya obeera mu nsi z'ebweru n'obeera wali Busia oba ofulumyemu katono mu nsi z'ebweru bingi bwe tubeera mu nsi ezo bingi bitamanyi okufa wano e Uganda n'omanya nti kino kitambula bwe kiti bwe nkola kino kikola bwe kiti kino kikola bwe kiti oluusi osanga ebimu tubikoze lwa butamanya ate ne tuvaamu okufiirwa ebintu ebyaffe naddala bwenzira ku saidi ya bamaama banyinaffe abali mu nyumba mbiyumba ebya Buwarabu, Saudi, Oman, Jordan, Bahrain byonna obwesige bwaffe tusinze nnyo kwesiga abantu betamanyi noleka muganda weewaawo ne muganda wa asobola okukola ekizibu naye ng'ebiseera ebisinga okuleka okuwa omuntu atali wa famire y'ekintu osooka n'otunuulira ab'ewaka bonna baweddeyo bensobola okwesiga baweddeyo nga tonaakusiga nsimbizo nga tonaakubaako kyowa muntu sooka weebuuza ekyo ku social media tawaddeko n'emboozi ya mwana muwala Sylvia the beautiful Sylvia nga yeemulugunya ku nsonga naddala butuuka ku saidi ya bataata abaami afa basigala wano e Uganda yeemulugunya ku nsonga y'omwami kigenda kikweka bagwa mu mukwano nga bali ku mutimbagano omukwano gw'omutimbagano era ekyamazima kiri nti beesanga ku mutimbagano ndowooza ndi mutuufu Sylvia ebintu nebigenda mu maaso nga bamanyi nti mwekwanye biki nebigenda mu maaso naye emboozi gyetuuka eyo neekyukamu omukwano ne gubeera sayidi emu ngeno teguliiwo byonna Sylvia waali wano tumuleese katebe agenda kubatuwayamu naye kigambo ku kigambo kyatandika kitya n'okutuuka wano waali olunaku olwaleero asooka bambulizeko mwe abalabi baffe abalungi ogamba otya Sylvia? Nsanyusa okubeera wano amanya gange bampita nabo ma Sylvia kwagala nesiimye nange okubeera ku celebrity track mwebale nnyo kunkyaza era ngenda kutandikanga ebintu ebyatandikira. Omuntu yandyebuuzizza Sylvia tobadde mu ggwanga Uganda twagala kumanya tobadde mu ggwanga Uganda kumala bbanga ki era wagenda ddi okufuluma Uganda olyoke ogende ebweru? Nafuluma Uganda 2018 nenkomawo 2020 yesebo myaka ebiri ku kyeyo. Ofuluma Uganda ng'embeera eri etya kiki kyakuwaliriza okuva wano ewaffe ku butaka? Nafuluma Uganda olw'embeera gye nalimu nafuluma ngende nnoonyeza omwana wange akasente akasobola okundabirira nze n'omwana wange kyekyanfulumya Uganda ng'embeera si nnungi yesebo. Ogenda mu nsi ki ng'ovudde wano e Uganda? Nagenda mu Saudi Arabia sebo. Nali nze nakola byakufumba sebo catering and hotel management. Nali by that time nali nekolera gyange business woman byange byakuyiiya buyiiya paka nagamba bino byenkola buno budaala bw'ennyaanya biki nga temuli ssente nengamba kangende njiyeko ekinene ekisingako wano nendeka bebi wange ngali 2 years myaka 2 n'emyezi 4 nengamba kanegumye ng'omukazi nenyenyonyi ngende njiyiza omwana wange nentambula nengenda sebo. Okuva wano nga temuli wamu ne taata w'omwana? Nga sinabagenda Saudi Arabia twalina obutakwatagana ne taata gwe nazaalamu omwana era ekyasinga n'okweteekamu ekyo ekintu ngende nkuba ekyeyo
nali njagala namuviira nga sinawe ngamba nzirukire ngamba kansooke mu mulemu emyaka 2 mwali mwawukanye ndowooza twali twayawukana dda nti bagamba omukyala anoba emyaka nga 10 emabega okupakasa nti wanoba nali nanoba mu mutima dda naye nga twali tubeera naye era we nali ngenda gwe nalekera omwana we neninya tata yasigaza omwana ne bajajja neŋŋenda ndikanye naye era ngamba weereza obuyambi kuba nkyali kinkakatako ng'omukyala okuweereza omwana nga obuyambi bwe tutyo nga ndi eyo mpola mpola. Otuuse okakkalabizza abasinga ekyeyo kino kibayisa bubi bwe watuuka embeera gye watuukiramu nga wakava wano ovudde mu mbeera ya Uganda ogenze ebweru embeera yali etya? Kati we natuuka e Saudi Arabia kati nga tonnagenda sooka tutraininga batutraininga omuwarabu nga bagenda otuyisa byonna ebigenda okubaawo nga batugamba mugumenga as long as omuntu takusaze takuyokyeza mazzi n'ebisigadde osobola okuguma. Kati nagenda mukama nanyamba neninya ennyonyi neŋŋenda naye byali mu kiyumba tebyali birungi. Nze okuva we nagenda e Saudi Arabia nga nkaaba okuva oyingira mu kiyumba n'okaaba n'oga kiki ekindeese eno mukama nga tokyayinza kudda mabega olina okumakinga sure nti contract ogimalako. Twayita mu bugubi bungi najjukira natuuka n'ekiseera n'endwala abawalabu ne bantwala mu ddwaliro lyabwe simanyi what happened simanyi bye bankuba naye obulamu bwange bwakyukamuko. Mu ddwaliro kujjanga kuba ebintu byotategeera yesewo wafuna okukosebwa mu mubiri yesewo Sylvie okuba bakuba eddagala eryo obulamu bwakyukira ddala. buli ssaawa sirina maanyi kati natandika nomira eddagala lya pressure nsambulira kamunguluze kwegamba obulamu si bulungi. Abatulaba bingi bye tulina okwogerako olunaku olwaleero naye ate ekyo kineewuunyisizza ogenze kujjanjabibwa mu ddwaliro ate eddagala lye bakuba ate ne likyusa obulamu bwo olwo bakujjanjaba nga oli mulwadde waaki? Nange simanyi kyali kinnuma nerabiraawo nga bantutte mu ddwaliro okutuuka mu ddwaliro nga banteekako amacupa saamanya biki bye bateeka mu macupa ago. Yes, nenkola nga naye sinza akola kama nanyamba nemmalako ekyo nenkoma naye okuva we nakoma mu Uganda obulamu sikyabuwulira. Mu myaka 2 gye wamala ku kyeyo n'okutuuka olunaku olwaleero wasisinkana abantu bangi bumufuluma eggwanga tusigala twogerezanya n'abantu abali wano ku butaka n'okumanya embeera nga bweri. Olwo ng'omwana wali omuwulizaako? Omwana wange mukama anyamba nali muwuliza kiseera kyatuuka data bwe communication neefa nga nina kusaba baneiba okuba baneiba bange baali bakwano bange nga bensaba amasimu nsaba kwogera n'omwana baali balungi gyendi nga njogera n'omwana wange pozi omwezi ogwasembayo nga naatera okujja ogwo gwe saayogera na mwana wange. Nze nali muweerera esebo kati esebo kati we natuuka okudda jjukira twali mu budde bwa covid of course nga amasomero bagasibye. Akaseera ako bingi ebize bitambula ebitambulidde ku mutimbagano okuva wakomawo embeera ki gye watuukiramu. Omuntu yandiyebuuziza omuntu amaze emyaka 2 ku kyeyo yandikomyewo Uganda ng'ayinamu ku kyalinamu. Juzi nabadde ku mutimbagano nga ndaba ebintu ebikukwatako wagwa mukwano kye tujja kigaana n'omusajja n'omwesiga n'omuwa kiwali osobola n'oteekayo buli kimu. Kiki ekituuseewo okutanula okutuuka wano
omusajja oyo atandika okutambuza bino ebigambibwa nti wali oba omwesibako, wali okola ki, mwatandika mutya era mwekwanirawo? Ndi mukyala mulokole, Bayibuli ngamba amazima gali nfuulo w'eddembe. Omusajja oyo bamuyita Jovan Kakulu niwe. Natuuka omumanya, namumanyira ku baganda be, Pastor Trina ne Job Kiza. Kati Jovan ndoza yasembayo beera mukwano gwange ku mutimbagano. Bano nava eno nga already bakwano bange, Pastor Trina ne Job. Then friendship yaffe yatandikira Saudi Arabia. I get to know nti they are all brothers. Nembeesiga nti bano balokole bannange. Then kati Jovan ndoza we yatandikira okunkwana. Yatandika okukwana. Ebiseera ebisinga bagamba nti bakadaama be bakwana. Jovan yakutandika. Musajja always nze ni mukyala. Sisobola kwekwanira musajja. Musajja yasooka okunkwana. Because nalina muka desperate mu mutima nti nakyawuganye n'omusajja. Maybe this is the right person. Mulokole munnange nga Mukama mbadde n'omwami atali mulokole. Maybe this is the right person. Kamugezeeko ndabe. Kubanga jjukira abakazi tukula. Mugamba nkula. Kangezeeko ku relationship eno ndabe. So nga nfolinga mukwano naye. Awo bimanyi. Then time came. Nendaba omwami nga yeefuukudde. Ngamba omuntu ng'atabuze laavu eno eneesoboka. Olwo mwatandika mumaze ebbanga ki nga bino byonna tebirina kubeerawo? Kyakutwalira bbanga ki? Like kati Jovan ankwanye ndoza na mwaka gwange gusembayo nga ndi ku Saudi. Jovan we yatandika okunkwanira. Kirabika kyatwala like 8 to 9 months. Tekyamalayo mwaka mulamba. Nendaba nga bizzeemu obuvuyo nengamba era twatabuka nnyo ne Jovan. Time came Filomu n'agamba ne kati ebya laavu biveewo tusigale nga bamukwano. Nengamba which is okay. Nfunye omuntu anyiga biwundu ku mutima ate kati onyongeramu kufumita ebiwundu bye nagenda nabyo ate kati gweyongera kufumita mu kiwundu kyennyini. Nengamba tubireke naye nangamba fine, let us be friends. Ne message zange wezo tubadde nga twogera naye nzirina. Nangamba it's okay. Kati alaba muwala ndozaayo ekyanze beekyanze fena twekyanze. Nagamba kampita ebbali waakiri anzibeko ssente aleke kunviirako awo. Nangamba Sylvia mpola ku ssente nina ekizibu. Nja zikuddiza ng'okomyewo Uganda. Nze siri mukyala alina omutima njagaliza. Sikakuba mbu yali mbu ankwana. Kati ebya laavu twabizza ebbali ne tufuuka friends. Nti nenfunaga amaanyi agamuwola ssente. Ate ne manya nti Pastor Trina wano babagaanye okumpola. Nyakwekubira enduula ew'omusumba nnyambe. Time netuuka Jovan yamusindikira ssente nali ngaanyo lamala neekuba mutima nti ekintu kyonna ekinaabaawo omusumba ajja kunnyamba. So time came nga neetaaga ssente nga nkyali ku kyeyo. Brother wange yali alwadde ali ku kitanda nga yeetaaga obuyambi bwange. Jjukira kati ffe bamaama ffe bataata baatufaako ne bamaama nga tuli baana bato. Nengamba ninobeererawo muganda wange. Kyenva gamba Jovan engeri gye naatera okudda sagala kukola kikusipendinga ssente kubanga n'abawalabu abamu naleka mba abanja ssente zange sajja nazo. Singa nali najja ne ssente nze saalize na wano nti nsaba buyambi. Jovan ng'agamba singazimuwa ssente si yazimpa. Bw'olidde Uganda gwe ngenda okukwasa ssente. But since I came back from Cheyo paka kati Jovan takwata simu zange yamblockinga yangamba njamufunamu obuzibu. Nengezaako okugamba ba brother be nakula nabo abatali my real brothers. Abagamba mutise omwami ono mwe basirikale osanga anaatya nampa ssente zange. Jovan yakiwulira ekyo nga bamukubidde baali nankubira nyabo kati ontutte mawulire ontutte ku poliisi biki kale genda bazikuwe nze sigenda kuwa ssente zo. Nsirika time came namblockinga sikyalina communication naye ku Facebook ne ku WhatsApp. Ngamba Mukama Yesu tuli kuki. Neneekazanga omukazi netandika omuyiganga nga ngenda ku kyaki ya pastor eri wa pastor muganda we. Mukagode naffe era nga musangayo. Kati olwamala nga njogera naye nanga Sylvia nja kuwa ssente zo ngumikiriza
jukira ngumikiriza emyaka 2 sifuna bwenkanya niko omwana ndi single mother tweyiya bweyiya nenyina ne gye yali akolera ku TV nenyina ne mwegayira wakitompa sente zange nenjogerako ba media sijja jogera linnya ba media ne mbagamba munyambe mwe mukozesa omwami ono munyambe ampe sente zange kituse ku kisenge mpulira nemereddwa omwana wange tasoma ngenda kola nti ebyokulya byakuyiiya landlord amaanyi kati nze nkole ntya bannange bwe nalabye bintabukiddeko ne ngamba kanije ewa mwami devotion nyambe yesebo mu kaseera ako bulumi ki bw'oyiseemu lw'akasenteko ke waweereza omwami oyo biki by'ojjukira mu mbeera gye wayitamu mu kiyumba n'ogamba lwaki sente zange ntuuka okubonaabona bwe nti mwami devotion bintu bingi bye nayitamu nga ndi Saudi ffe baatuvuma baatukuba baatukola bye baagala omuwala bwakukola byayagala as long as yakusasula omukolere they can do anything baatukola bye baagala nenguuma ng'omukyala naate ngenza okukomawo ebweru najja n'akasente katono nga kalina kumbeezaawo na mwana wange nga manyi ziri ze manja zijja kunyamba nkole ka bizinensi mpeerera omwana naye munnange sifunye buyambi sifunye bwenkanya omwana atudde omwaka mulamba buli ntunulira omwana nze ng'omuzadde kinnuma buli omwana akusaba ekintu ekyebbeeyi alyeko nga tusobola kimugulira nga ate sente zo wazikola kinnuma ku mutima era omutima guliko peyini katonda yekka yaba agijjako omukulu bw'oyogera naye essaawa zino akugamba ki tayagala kumanya we are not communicating nasembayo okucommunicatinga naye nga mulumbi wakolera yangamba Stevie sente zo sizirina kati ojja zifuna wennazifunira tewampa time ntuufu gyenzikuweeramu serious nozze okomyewo e Uganda omuntu omugambye mpa sente zange oba oyagala kwebbanga lyenkanawa namugamba nze kale nsasulangayo buli mwezi emitwalo 10 paka sente zange weziriggwayo nekyo kyamulema kekutuuka okuteeka obuyambi ku mawulire nga mpulira bimpitiriddeko oba omanyi kati wantu tuli ku mazima oba akasente kano wakamuwa mu kaseera nga mukyali mulaavu ng'eri waggulu omanyi ekyo nakyo kisoboka nti wakwata sente hani mpayo kakadde mpayo bubiri kasabya famire tuli wamu oba kyali mu kaseera ako ffe tetwali gwayinza otubuulira amazima gali nti gayankwana seewakanye tweyagala kituufu naye I think yagenda okikola ekyo ng'alina kyabaza ng'omuntu era sente nazimuweera mu kavuvuŋŋana awo nga tukyasika muguwa nze nakikolanga ngaki kubanga yaŋŋamba mpola nja zikuddiza nange nakikola in that form of kumuwola kubanga singa yaŋŋamba siiri mpa nze niwe mba nkwagala nnyo I cannot give you all that money sisobola nze singa nali namuwa sente zange nanimuwadde emitwalo aga just nga mukwano gwange naye zo sente zange nnyingi nnyo zisobola okunsomeseza omwana wange zisobola okunkolera ka bizinensi naffe ne tubaawo n'omwana nga tuli bulungi sente saazimuwa nti because yali ankwana that is not true kuba omanyi lwaki nkubuuziza ekyo ebiseera ebisinga bwe tutunuulira sayidi zombi nti oyinza okuba nga wampa kasente laavu neegaana n'oyagala ate okozesa obusungu just mbadde nkikuwa like nga bwe kitera okubeera n'ogamba namuwa ne sente zange nga tweyagala ate n'amala n'ankyawa si bwe kyali kubanga sente singa nazimuwa mbu out of love singa sibanja sente zino sente nzibanja kubanga yaŋŋamba mpola laavu eruma okimanyi yakulumako mami divorce omwami oyo si yasoose okunkwana ate si yagenda osembayo naye nga simanyi laavu ogimanyi nti eruma yesebo eruma nze teyannuma because Bible eŋŋamba teri kijja nga tewali kigendererwa kyaliwo ate byali bintuuseeko sige gwali gusoose naye wolaba ne mu message ze twali nga twogera naye amazima gejjayo yaŋŋamba mpola I will fund the money
kusasula. Yes sebo. Mulina chat singa ayogera ebyo byonna obirina nga agenda kuddiza akasente. Yes sebo byonna mbirina. Batwagala tulaga omuntu atulaba amanyi tuli ku mazima gokka. Kuba twalabye ku mutimbagano gwa blog omu nga chat erimu ya side emu nga gwe love wayina nyingi. Nedda. Abajaji zino gamba nti Sylvia love yayina nyingi nnyo yamubika amaaso n'obugambo bw'okwesanga bwa love eri waggulu nnyo Sylvia. Nabisomye koko. Nabisomye. But that is not true. Wenzijayo ezange. Mwalimu nga naye akuddamu oba twalabye nga gwe opokera bupokezi nkwagala baby nkwagala. No. Obeera mulavu omuntu omuyita kyoyagala. But those messages si zange. Wenajjayo ezange nenziteeka ku mutimbagano ojalaba nga tebikwatagana. Oli ayagadde kukozesa omutwe gwa bifaananyi byange nateekawo kyayagala naye kimuyisaawo. But the truth is those are not my messages. Sylvia, oyina chat ey'enjawulo ku zino ze batulaze? Yes. Bino bikipudde kulaga kukusiiga kifaananyi? Yes, kubanga ebigambo ebisingamu mulimu too much Luganda, isn't it? I'm not good at writing Luganda. Ebisinga ebyange binagenda na Jovan oba obiraba nga ndeese ebyange olaba nga bya Luzungu. Kasita obirina tugenda bigerageranya n'ebiri tulabe ono yabadde ayisaawo kike oba naawe side endala obujulizi obuyina kasita nga akuddamu n'ekirala tulaba nga oli bw'aba ayogera side emu yeriwo yokka. Ffe twagala tulabe hani ng'akugamba mpe obukadde bubiri mpa bumpe buwuyi. Yes, bijja kuvaayo mazima tegeekweka. Omuntu bonna mbulina ku ssimu yange byonna twali tudisikasinga basobola obijjayo byonna ne tubigira ne tubiteeka wali we batadde ebiri wennyini abantu ne balaba amazima. Mwekwana ne mwawukana nga temwerabyeko face to face? Yes. Yankwanira ku Facebook, relationship yaggwera ku Facebook. Byonna emyezi 9 nga muli ku Facebook. Ndi mu Saudi Arabia. Oli mu Saudi. Byonna munyumya nga omukyala n'omwana. Yes. Naye nga mu real life tetwerabanga sigenda nga simanalabye yasindisa akantu ng'agamba mbonze namuyita. I don't do that. Nsingiza abasajja mu nyumba yange abajulizi weebali olwamu ngenze empangisa banjulira. I respect myself. Siyitangako Giovanni mbwajje wange newe mbanga nali nkikoze nali mugambyeko nti Giovanni kale ndagirira nze nzijje lwaki ng'okola ekyo okulaga nti the other relationship ekyaliwo omuntu asobola okuwa sente zo. Situukangako Giovanni byasula tatuukangako wange. Omuntu ayinza obutakikiriza myezi 9 mwekwanye mubadde mu love ebigambo bya love weebiri baby I love you hani biki ne mutuuka n'okwawukana nga tewali yali alabye katemyeko munne kyamuluba nga teri ne kye twali tukoze mbu oba bakowe haaga oba kapeeki oba there's nothing nga bwontudde wano naawe namulabako ne mugamba mpa ssente zange bino nkukwata ku mukono kwaki ebyo byonna tankwatangako nti nkwata ku mukono tambuleko naawe mwayawukanidde ku mutimbagano ku Facebook bwe mwekwanira omukono ne gutambulira okwo ne mwawukanira ku Facebook. Kituufu nalaba nga tebiina gye bintwala but later on wenkomyewo e Uganda neŋŋamba kati noono yanziba nalabika mubbi wentegedde wotuukira nentuuka mu Uganda nenjogera naye ku ssimu notegeera nti wendi nenja nenkulumba ewa muganda ku kanisa nondaba nti nazze mu ggwanga ate nomblockinga. Seriously oba ofuuse ekirala nesiyogera naye ku Facebook sogera naye ku WhatsApp nkuba essimu ze tazikwata. Bulijjo banyumya abantu banyumya ekintu bagamba nti okimanyi nti musobola okwekwana ne mweyagala ne mwawukana nga temusisinkana. Kituufu kati balabire ku nze yesebo. Myezi 9 muli mu love yaddala mwekwanira ku mutimbagano mwawukanye ku mutimbagano nga tewali yali alabyeko ku munne. Yesebo. Nze kulaba Giovanni face to face. Nali ngenze kukyalira Pastor Trina nga nkomyewo nga mulwadde ali ku kitanda. Muganda we Job yankubira kuba ne Job yali mukwano gwange jjukira nangamba si Pastor no yalwadde nze nina omutima ogwagala abantu nangamba Pastor talina kye yankola. Let me do some small shopping ngenda ndabe musumba nengenda awena kuba ku maaso gange agasooka Giovanni.
owulira otya nga abadde boyfriend oba abadde omwami wo ng'omulabyeko eriiso erisooka ate nga temukyali mulaago as long as sina kyendakola naye tekyannuma agamba muli era mubamu kaleeyo nedda ssebo ekyannuma mwami divorce nekye nali nfa kuggyayo ssente zange era kyenkyaliko ne kati buli ki bw'owulira muli buli olowooza ku ssente zo ze wamenyekera kinnuma I feel pain kuba sifunye bwenkanya nesinga sirabika bwe nti n'ebizibu byantukako okubanga nange sisobola kwekolerera kintu kati nina kwekolera bizinensi yange ntudde wamu sisobola kukola gino emirimu gya pakupaku sikyagisobola nange simanyi ekyangwako I don't know nze kujja wano kusaba buyambi na yesebo ndabe nga mbeera bulungi ndabe nga n'omwana nga adda ku ssomero kaba buli omutunulako nendaba health yange gye ndimu kinuma yes I have one daughter yesebo oyinza kumusaba ki essaawa zino ndaba contract buzi track maama oba taata ali eyo netaaga obuyambi bwammwe netaaga obwenkanya nsobola okulaba nga nfuna akasente nga kanzirizibwa akasente kange nasobola yenna okunyamba n'omwana wange tusobola okulaba nga tuddamu okuba obulungi nagala nagenda mu ddwaliro ndaba biri what is the problem njakuba nakuba musanyufu waliwo atuyambyeko n'omwana wange olina obulumi mu mubiri owuli obulamu si bwe bumu sebo bulamu bwakendeera era kati sibeera nzekka nina gwe mbeera naye era emirimu gyonna egisinga yaginkolera buli saa mbeera mpulira nga ndi mulwadde buli saa mbeera mpulira nga ndi mulwadde nange simanyi munayinako mawo nga bwendi ate si wenagenda sente zo bazibbi esebo osobola omutunulako Jovan essaawa zino nsobola omutunulako ng'agambye nti nze njagala kusasula sente zo nsobola omutunulako nze ni mukyala mulokole oli mukyala mulokole bw'ajja n'agamba bebi nsonyiwa ebyaliwo akuwadde akasente go mutandikire awo muddemu ebibi saa zino njagala kwesettinga na mwana wange I'm not after marriage I'm not about boyfriends and girlfriends nedda nabyomwezaamu nsooka entaasa obulamu bw'omwana wange ndabe ng'omwana asoma nange ndi bulungi mukama wali yagala alireeta omuntu omutuufu Silivia oli munaku nno eyaddala embeera si nnungi nze olumu nsula n'enjala ewange divorce netwebaka nga tunywedde porridge yekka omwana neiba yatera n'omuwa emmere nga lwaki ntuukaku eryessanga ate waliwo bemmanja sente zange nga tebazimpa ate nga nazituuyanira tuyanira mu kiyumba esebo nebazitwala omwana ali eyo kati ali mu kiyumba bangi bagenda kugwa mu katego nga kewagwamu message ki gy'oyinza omulekera nga tumaliriza omwana ali mu kiyumba essaawa zino baganda bange naddala abawala abali mu biyumba badde nsiba nemulekerawo kwesiga abantu laa ne betuyita balokole bannaffe batukola bino koma akasente ko paka bw'olikomawo e Uganda ofune kyokakolamu temusindikira abantu sente bemutamanyi oza mulaba byempitamu kati mbonaabona lwakwesiga besimanyi mwekuume musabe Katonda abagaidinge mu buli kimu tewawawo abawabya bwetubeera mu biyumba abasajja bangi batukwana akasita ategeera mbu oli mbawala bw'okola bajja ne bakwana mu inbox nange nalina bangi naye neneesiga Jovan mmanyi ye mulokole naye ate mulokole munnange bino byankoze baagaliza birungi beereere nasanyuka nga olidde omulanga gwange bamama ne bataata
Wa ku celebrity track obaka Sylvia baba wadde abaana b'obuwala abali eyo ne bwe atulaba essaawa zino omwana w'obuwala oli mu kiyumba akasente ko kakoleredde kamenyekedde n'okutuuka ku lunaku olwaleero ate nga amaanyi mangi g'otaddemu n'okubonabona kw'oyiseemu. Weewaawo wano nkutegeereza nti banaffe abateekamu akasimbi aba Mathi Agency Services Limited bazze kutuyamba ebimu ku bizibu nga bino Sylvia byayiseemu. Ebiseera ebisinga bw'okwata ssente zino n'ogamba nti ekitongole kiikyo bwe mba nga ngenda mu kooti ntwala kitongole kisingako omuntu sekinomu gwe wasindikira ssente ku ssimu n'akulyaza amaanya. Nkugambira nti wegatte ku banaffe aba Math Agency Service Limited bakuyambako g'omwana ali mu kiyumba akasente ko kukapulaningira n'ogamba nti njagala kukola okuzimba buyumba bwapangisa njagala kapoloti. Balina poloti ez'ebyapa kyapa mu ngalo 5 ku 10 oyagala yeka nga yakulimira mu ttaka beekwateko. Oyagala oyina ettaka lyo lye wagula niwe banga tubaguzeeko basobola okulondolera bizinensi yo gye wakola wagula ettaka lyo naye ng'oyagala kumanya liri mu mateeka niwe batubaguzeeko ttaka bo basobola okufolowingira n'okumanya nti ettaka lye wagula liri mu mateeka bizinensi gye wakola etambula etya. Banaffe aba Mathi Agency Service Limited basangibwa wali Mengo ku kizimba kita Awab Mall okulira Masengere awali BBS Telephone ne CBS Radio. Bakola ku bintu bino wamanga ku agent banking bino bimugamba nsindikira mamange sente njagala zimutuukeko bweziti basobola okuyambako okugulira ettaka okuinvestingira mu kintu kyoyagala kwegamba nti bekwateko Mathi Agency Services. Bakubire ku namba y'essimu +256 751 22 6593 oba noti 758 55 72 2 ojja kuba bafuna bulungi basange ku Awab Mall Mengo okulira Masengere second floor room namba 4 Mathi Agency Services beboka. Then gwe muganda wange ayagala okubanga ogenda okutegeka omukono na data season gye tugenda mu ya December November ya Christmas omo tubeeramu n'emikolo egy'okwanjula baby shower wedding bintu bingi nnyo naye mujjukira bwe tukola ebintu tuba ne memories tusigaza banaffe aba Fab Studios bakutegeeza nti sigaza memories entuufu ennungi ze wakola ku mukono nga bikuba ebifaananyi birungi videos ennungi ku mukolo bakukwatire memories zo nga olisigala ozerako n'abazzukulu. Tusangibwa wano era nkoledde wano omugadeni za Fab Studios wantu wagazi tukolera photoshoots za outdoor ne indoor kwegamba bwoba okomyewo Uganda nawe oli wano Uganda bakubire ku noti 7 noti 9 noti emu 21 +256 700 9901 Fab Studios Machindye wano okuliraana wano Machindye primary abamanyi Machindye ku madirisa bw'otuuka otobula Fab Studios oyagala ebifaananyi birungi bagenda okuba ekifaananyi ng'oli kisigaza ku mukolo gwo onoliragako n'abazzukulu ne vidiyo ennungi beekwateko banaffe aba Fab Studios. Then nkutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 8 tuli mu Dubai ne His Excellency Bob Wine Kyagulanyi Ssentamu waayo mu Dubai tujja kuba tulinawo ekivulu omwezi 8 ennaku z'omwezi 8 ogw'ekkumi guno omwezi ogujja tulina tweyo wali mu Dubai tugende tulabe nti tusonda akasente okuyamba ku banaffe abannayuganda abakyalalidde mu Dubai era ekikivule kitegekeddwa okukigeneddwamu okusonda akasente mu Dubai okuyamba banaffe abali mu bwetaavu obw'okudda wano ewaffe ku butaka e Uganda. Dubai nga 8 October tugenda kubeera awo ku Abu Hel Club Stadium wakati wa Abu Hel Metro Station ne Abu Bakr Al Sadiq Metro Station wetugenda beera. Then nga 9 October Independence ya Uganda tuli Abu Dhabi tujja kubeera ku Villagio Hotel and Resort Abu Dhabi wetugenda okubeera kuyingira VIP ajja kubeera dirhamu 2 ordinary dirhamu 10 wonna mujja tudigide ne His Excellency Bob Wine Kyagulanyi atubba omuziki kubirala ku nyimba ziri enkadde ne Nubian Soul Band bonna tugenda beera nabo nange divorce ngenda beera nga nkwereza buli kimu bikuteetode banaffe aba Multimind ne Cats Promotions wamu Kagame Events ne KT Events awo mu Dubai naffe official broadcasters celebrity track tukikutemu n'amaanyi nnyo ku kamera mbadde ntambudde ne mwana mwenzi abamuyise Fred okubira ddala wano mu Fab Studios Machindye era kamera zenkozeseza 74 bebakikuttemu wolaba shot ezikyukamu ngoma yatakikuttemu bulungi nnyo agamba atya Olivia ku Fab Studio olaba kubanga okikwasaganya bulungi nnyo
Asigala nga nsukka wano emboozi ya Silvia tujja kuba twegattako mu maaso tujja kuba tufollowinga ebikinaba kivuddeyo tujja kuba tukuwa updates ezinaba zivuddeyo naye gwe omwana ali mu kiyumba funa ebyokuyiga okuva n'olwaleero yiga nti omuntu gw'ogenda okwesiga wano e Uganda gwaleka ku butaka omumanyi nnyo anaakuyamba bataakugasa akasente sookateeka ku akawunti yo ne kabeerako n'okamao n'okasanga nze Divoshi Matovu